Byenfunawo saawa eno okuva mu ddwaliro Honorable Zaake gy'atwaliddwa mawulire si malungi n'akamu, mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, era nga buli muntu yenna waalibeera ng'ate weenyweza yongera okubeera ng'ate osabira ku Zaake kubanga taasulewo taasibewo yali ku mimwa gy'abasawo. Okuzzaako emabega gwatamanyi ki kibaddewo olunaku olwaleero, wabaddeyo olutula lwa Parliament olunaku olwokubiri oba omulundi ogwokubiri ku tteeka liri ery'okubeera ng'ate batereezaamuko ku mmwanyi. Wabaddeyo abaka bangi nnyo aba NRM n'aba opposition era nga wabaddewo akuubagano awo. Oluvannyuma Honorable Zaake ndowooza abadde ayina waali n'abaako omukulu gw'alengera ng'ayina emmundu n'avayo n'abeera ng'ate ategeeza sipiika nti omukulu oyo ayina emmundu era abeere ng'ate afulumizwa. Wano wavudde obuzibu kawugenda okubeera ng'ate obiraba because videos nziina tulakkalira byonna byonna ogenda kubeera ng'ate obifuna butereevu ate tusobole okubeera ng'ate tutambulira wamu ffenna ffenna. Honorable Zaake akyali mu ddwaliro era nga abasawo bakyeyongera okubeera ng'ate bamukolako, afunye ebiwundu biyitirivu nnyo ku mutwe wano olw'ensonga nti waliwo lwe yakubwa omulundi gulwe bamugujjukira we baali ne Honorable Kyagulanyi mu Parliament awo ku nsonga za togikwatako, yakuba obubi nnyo ku mutwe era nga akyalina ebiwundu. So ngenda kubeera ng'ate nyongera okubawa embeera nga bw'eneetambula, tulakkalira weekuumire wano, subscribinga bw'obanga wadde tona okubeera ng'ate osubscribinga, ka notification bell ka mugaso nnyo kajja kubeera ng'ate kaku alertinga bwe naba ndeese video ojja kubeera ng'ate ofuna ka notification awo nti kakati gano ge galiwo saawa eno. Nkomawo tumvaawo. Olunaku lw'enkya tugenda tandikira we twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa, mbadde muyingira Parliament wano ne mulabanga bagisazeeko yonna, badiployinze abawanvu n'abampi, ate batugambye nti enkya nga Parliament eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So ebituwulira nti kaakati fe abamu bagenda tusiba naki kati tekikyali ku level eyetukangakanga mbu bagenda tusiba kubanga baatusibaasiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa, bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira. Era olw'enkya tugenda kukeera wano. Tugenda kukeera wano okulwana ku nsonga y'emmwanyi kyetuliko. General Museveni nti ali mu kutiisatiisa ababaka, yatandise n'ababe. I will crush you, bwetubiwulira. Sebonedde tujja kutukangakanga. Ffe ng'abakulembeze tuli bamalirivu ku nsonga eno. Ekyomukisa omulungi n'amateeka tugamanyi era tujja gatambuliramu okulwana ku nsonga eno. Tusaba bannansi yonna gye muli mutuwegateko ku nsonga eno. Kino kye tuliko gwanga mujje. Mwebale nnyo. One of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker, let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subject because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? My bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We shall not accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why do you send me there? Listen. Honorable Zaake. Listen to me. Honorable Zaake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm.
This is a sergeant at arms. This is a sergeant at arms. Sergeant at arms, can you check? Check. Remove your jacket. No, let him be checked. Remove your jacket. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker, proceed. Honorable members, Procedure. the sergeant at arms, has checked, and there is nothing. Yes, there is nothing. Can you sit? Can you sit? Can you sit? Can you sit? Honorable members, Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism yet you are not patriotic. You pretend like serving good food, yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country? You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. I beg to submit. Honorable Speaker, we did see you make remarks that seemed to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers. As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee has grown in different parts of the country. So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Honorable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honorable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honorable Speaker. And I thank the honorable colleagues for following the issues that I've raised very attentively. Thank you. Honorable members, I am happy that the law has raised an issue that I'm ready to respond to, and I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. I will give a very appropriate response to that when we come to the coffee bill. I wish to state I was quoted out of context. In any event, this house is a house of record. And being the custodian of the rules of procedure, and being the house of record, and if anybody thinks that I mentioned what the leader of opposition mentioned, I want to urge that member to bring
a documentary evidence and lay on table. And once it is laid on table and it is true that I said what he said, then I will be able to apologize to this country and to the persons who are affected. But before that is done, because it is not true, I will not do it. Parliament of opposition tukanyane abana bawulire parliament abatuuliza eno primacy tena amawulire bagenda ku primacy babagalira freedom of wabasazewo kwekugala abayange endere nitojoga bamawulire akoya abantu ne parliament ndono jingizamu amaje bamawulire okuba baki abamawulire mukuba baki abamawulire batukoze eki kuba abamawulire sibe balabe beggwanga owamawulire endabirwamu okuba waki nobagalira ne mukasembe owamawulire okuba waki nga yendabirwamu atwala information okuba waki emwanyi kuba oyagala twala mwanyi owamawulire aleeta information omugalidde ebweru omugalidde mu kizimbe tobeetaaga kwogera kati oba oyagala ki owamawulire tewali badde tomuyisa bwikuba owamawulire akola mulimu wakuŋŋaanya amawulire gagende ebweru abantu basobole okuka ekigenda mu maaso naye obasangire wabweru obataddemu abasirikale obahalasinze n'ova kinesi so erondera bweri ku palamenti byabwe bali wano kumanyisa nsi kigenda mu maaso lwaki palamenti baagala okikubuusa bukubuusa babireka byabwe naffe tufulumye tugenze paka embera eri ku palamenti okuba oluvannyuma lw'opposition twaboyikotize palamenti nga tukulembera leader of opposition era tuba mu meeting opposition tugenda kulambula n'okuloonya bonna be bawambye babataddewa abali mu ddwaliro nga tukulembera the right honorable leader of opposition honorable Joel Ssenyonyi ne bannaboli nabo balangiridde nabo basibidde palamenti ekikokolo tulowooza kituufu nnyo okuba palamenti yafuuse crime scene abantu bakubiddwa baka bakubiddwa palamenti tebategera batwala ebikajjo byaffe kati banonye emwanyi ekirava bagenda kunona n'amatooke amatizaamu gye bayisizamu abaka ba palamenti munda mu palamenti kubanga abantu bangi nnyo bazze wano be tutategeera kyenyamiza nnyo ate abakulembeze ne batafaayo naye tukivumirira kano ke tutaddeko tukungulwaga kubanga embeera gye batuyisizaamu sirungi naye sirimu obadde ogamba ki ekiriwo mu ggwanga lero terikyali ggwanga abantu bonna kutubagamba bebeereremu bannayuganda mwenna gye muli eyo embeera eri wano yakayinda naye ffeffekka tetumala nammwe mubeeko temukola wabweru eyo okulaba nti n'embeera y'emmwanyi esigala ffe batuwambye dda amasimu baagaggyeko emmundu ziri wano palamenti tekyasobola kuyingirwa kati ya SFC n'omusajja from which constituency? Exactly. My name is Bibi from Acholiland. Coffee is not a Uganda issue. Coffee is grown in Western Uganda, Eastern Uganda, Central Uganda, now in Northern Uganda. To the voters up there, for me, I am happy that this is the time that you will use to identify who is for the people and who is against the people. I recall in the 10th Parliament, we had what we call 20 Kwatako, and very many people did not come back to time. Even this time, coffee touches the most poor individuals on the ground. So I pray, my dear people, come and support members of Parliament. This is war and an attack on the coffee sector in this country. Let's fight. Tukyali mu lutalo lwa Parliament, jjukira opposition yafulumye Parliament etteeka lya mmwanyi twalizize twaliganye twatesibwa liyisibwa nga tuwambiddwa SFC mundu bantu bakuba mundu zambagere amasanyalaze bagaggyeko ne bannaboli ne babawamba ne kamera zaabwe ne baziwamba twagambye emwanyi Museveni tagenda gitwalira kakeeka kyeyoleserwatu agitwalidde omulimu gwa mundu naye ffe tukoze naye olutalo tugamba terunaggwa tusaba abantu mwenna luno olutalo terukomeza
tubulire wano tubizeeyo mu byalo byaffe mu konstituensi zaffe mu bitundu byaffe Museveni tumwanike tumwanamye bannayuganda bategeere nti balina muyaayi. So lutalo lwa mwanyi jukira opposition tuboycottinze house lutalo lwa mwanyi kulaga situation nga bweri babaka ba parliament bwe mukulu so jigamba kiku mwanyi si olunaku olwaleero Museveni akaspetinze eggwanga kulirawa kukalagana ne mwanyi batugobe mu parliament baganda baffe babakutte n'omulala ali mu ddwaliro. So yembeera gyetuliko eye mwanyi opposition oluvannyuma lw'okututulugunya okuwamba parliament ozingibwako mulima mayundi omusajja weeyo mukono north abantu banyonyere ku mwanyi basebo ne banyabo b'ekitalo nnyo twali tuyingira parliament wano twakwasibwa ebitabo bibiri kwe kwali ssemateeka ne rules of procedure amateeka agavuga parliament wano naye mu byonna ssemateeka yasigala ng'ali waggulu. Ssemateeka ajungula oba avumirira embeera yonna ey'okutulugunya oba okuboola abantu mu biti byabwe. Ekiwaddewo mu parliament olunaku olwaleero sookera ddala kwe kukuba ababaka basobokedde ku Honorable Zaake sipiika bwazze naawe wabuwewe ebiddiridde abantu abadde bamugambako n'okumugamba nti nno kyokoze kikyamu asazeewo okubagoba mu parliament abangi kuffe ku bannaffe n'asalawo abafulumye parliament ebiddiridde kuggyako mataala ga parliament ebiddiridde SFC kuyingira ebiddiridde SFC kutandika kukwata kwambula kukuba babaka ba parliament era n'abamu kubo tetumanyi gye bali abalala batugenda babatutte mu ddwaliro. So okusalawo mwanyi Museveni agitwalidde mu maanyi twali tusobola kugumiikiriza SFC nga bali waggulu mu kabanyi batudde n'emmundu mututuulaawo tuteese nga tuteeseza ku bunkenke ne tugamba okujjawo nga sipiika abagobyewo neyefuula nti nno tabalaba tabamanyi tugamba ebinaddirira wano byebiri ebyaliwo kutogikwatako bwe balabanga yali omubaka wa mukono north gyenkiikirira mbaze n'emmundu mu parliament era n'olwaleero emmundu eyogerwako nti naye erabiddwako so ebirala njagala okutegeeza mugarange etteeka ly'emmwanyi SFC yamutubulire ku mwanyi bayisiza etteeka ly'emmwanyi nange wakanya nnyo ekigenda maaso ekivandulo ekikoleddwa okuyisa etteeka lino okukuba abanyemba ba paalamenti n'amawulire kiragirira tetulina kyetuyinza kuweereza wano mu mbeera eno. Mukimanyi bannamawulire beekandaze nabo kati tweripotingira. Nsanyuse nnyo ne mukulu mwadde ono ekikonde kyabadde agenda okuweereza waliwo kyonsiseeko nekikwata ndowooza kibadde omuntu kimutwala kaganga naye kindaza amaanyi nti bano abavubuka ne balina okuwa obuvunaanyizibwa okulwanirira eggwanga lino. Mukulu tayo okuva ekakuto kugamba bannange abantu mwenna bannayuganda nti ensi yaffe eringa eri mbuwambe paalamenti bagiwambye ne bajjako amatala ne bakuba abakazi ne bakuba abasajja ne basamba abantu emitwe kwegamba kibadde kintu kya bulabe nnyo kubanga buli muntu yenna abadde asigadde mu kufa opposition nga tulaba obulabe bw'amaanyi nnyo balina kye baagala okuyisako bajjako amatala ne basindika bakifeesi ne bayingira ne babba n'essimu z'ababaka ne babba essimu z'ababaka ba kifeesi nga bakuba bukubi bantu nga bavuze nga bavuuko balaba banywedde enjaga nga tetusobola kusoba mbeera eyo eriwo nga beetegese nnyo otukolako obulabe. So olutalo kyagenda mu maaso omanyi pulezidenti waffe Kyagulanyi yatugamba tetujjangako kamera wadde basirise bannamawulire naye amasimu kagakolewo. Amasimu gabaddewo byonna tubikutte enzikiza ebaddewo amataala ne bagajjawo abakazi nga bagala batwala ku mpaka ate nga basajja babakutte embeera ebadde mu palamenti mbeera mbi nnyo nti eggwanga we liri kwena eddakiika abaka ba palamenti nga bali ku nsonga y'abantu bannamawulire babagobye mu palamenti babasibire no wansi gye tuzze kikolera nga bannawulire beediimye kubanga embeera eno tebereka twabagamba tugenda lwanira emmwanyi naye wano kubadde kufuna kuwona bazze nga bamaliridde okuggyawo buli muntu atakkanya nabo naye olutalo lukyagenda mu maaso ojja kusigala nga tulwanira bannaluganda ku mazima n'obwenkanya. Oweruwero balona bana babaka ba opposition abali abalwanyiridde emmwanyi tuli mu parliament bantu tuli mu boycott wansi. Ekisooka njagala kuwoninga nakyemalira Museveni emmwanyi eno yagisangawo bajjajjaffe bali mu emmwanyi negenda Mbale emmwanyi negenda Ebushenyi
emwanyi efuse ya Uganda n'olwekyo okwagala okunyaga buli kintu kyonna tagenda kisobola era luno lwe lutalo lujja omutwalo tugenda musanyawo tugenda mukolako era muwonyeze tetugenda kukkiriza kuddamu kuzanyira ku bintu by'abajjajjaffe n'ensi yaffe Uganda kubanga ye nakyemalira alowooza buli kimu ajja kukozesa maanyi mulisa maanyi tetugenda kusobola kuba nga tugenda mu maaso nga tukkiriza nakyemalira ogenda ng'ataayaya n'olwekyo tumuwonyeze kino kibaddewo naye tugenda kulwa n'olutalo okulaba tetumujja mu ntebe lutalo lwa mwanyi terunaggwa watulina ku parliament jukira nti parliament bagiwambye banamole babawambye buli kimu bakiwambye naye tujja balabisa alujja kugenda maaso n'olutalo okutaasa rights z'Abannayuganda okutaasa emwanyi n'okwadvocatingira ekituufu n'eggwanga odinunula abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulomberera edduwa ne waba ataatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.